Yes, my fellow Ugandans, mbaniriza kuli Eye Uganda. Yes, we have good news and we also have the bad news. So kenagaliwa. Tuyazuka na mawulire amalungi. Amawulire amalungi gali nti bonna Bannayuganda abadde munonga muli mu struggle musogolinga n'okubanga mutereeza empapula zammwe babongedde obudde. Dubai oba UAE at large yabongedde obudde miringa mutereeza empapula ndowooza paka mwaka gujja kuba obongeramu emyezi 2. That means tuyinza ogenda paka next year obanga paka December. Okuva wakati November ndowooza next year bajja kuba tebasuubira muntu kuba munonga talina ki mpapula. Naye amawulire amabi gali nti niwe baba bongedde space oba bongedde time bagenda sigala nga babakwata. Kyomino kimanya sasa no Dubai ekalubye bantu bangi nnyo abagenze ku airport bebazizaayo guno omwezi. Kwanza saga nnyo gamba mbu bampolereze banje njagala abantu bawulire ekituufu ekiriwo. Bantu bangi this month nga guno omwezi gunaggwako babadde bagenze ku airport babakutte ne babaze Kampala. Kitegeera because I had someone otulina omuwala gwe twali tusimbise nga agenze kola airport ngaina company mututeyo sijja kwogera manya ga company kuba because business z'abanaffe Bannayuganda. I don't know if they did it in a better way oba how come cha running a short nebo yatuuka oyo bwe yagenda nadda nakuma ku kisawe visa yalwawo katono bwe yamala ne laga active wali mu system kuba obiseyo singa kiba kinyino bango okeberayo akebera visa ne laga nti active visa beraga nti active ne tumugamba kuba yali ayogera na tuvuga genda okebere kuki genda okozesa smart gate beruwa ku smart gate nagezaako okuyisawo bishine bigaana dini bamugamba kati genda ku passport center byatuukayo wali ku immigration ne bamujjako passport ye bamugamba passport soko ogirete visa yo bwejja tujja gikuwa. That's what they usually say mwena abali babaddeko ku kisaawa awo ne bagimujjako bamala gimujjako ne bamugamba atuulaawo bamugamba atuulaawo ne batandika kati omugamba olaba twagala booking ya hotel oba bagita hotel reservation tujagala ne bamani bamugamba twagala show money ezira kubanga milioni oba 3 eziraga nti ogenda beera mu Dubai naye nga abanyonyodde nti ndiwa A to A tebamukiriza kuvaawo. So either company yamukolera yakikwata bubi kuba mpuli waliwo abagenda ne bakola ki ne bakomawo. Risk ya amaanyi ne sometimes waliwo risk ez'okutekinga. But right now bano abasajja bali ready okufa n'omuntu babongedde obudde kakodyo kuba kati bafanye okuimeji yaabwe bafanye okuimeji y'ensi yaabwe bwe babongera obudde nabo bafuna obudde ne bongera okubanga bongera okukiryalinga bakutte ejjinja etobanga kukwata jjinja n'olikuba mu kisaka nolaba ki ekivaayo. So kati Munnayuganda lengo olina capability ng'oli capable obutereeza empapula ng'obudde bubadde tebukumaze luli olina advantage okubanga right now osobola okutereeza ebintu byo n'ofuuka liiga obupya. Twemebeera wano nga tuli comfortable nga tulowooza nti oba kino kigenda kukola kino kigenda kikola kitya. Amnesty y'emyezi 2 oba olina overstay baba bagikiryalinze oba olina simanya zino fines ezaliddeko munafu ono okubanga yakoze sepuku oba yesse baba bakiryalinze bakiryalinga like kiri about travel ban biki ebyo bwe bityo omuli abscondi fines out pass ebyo bwe bityo. Tino omuntu yali asabye out pass n'atafuluma abasooka oyisa advantage eno n'applyinga bupya n'afuna company ojo osookola bukozi freelance visa n'obagamba ngenda akola freelance visa n'ogendayo ne bakugiramu out pass ne bagirivoking like ne bagijjamu ne bagijjawo oba ogeze oba mu bani kati mutene yafuna out pass n'atafuluma oba oyina bani ne bogendayo n'obagamba nina company oba ne batwalira offer letter nina company ready okumpa omulimu badde nsaba muzigiremu ki out pass oba mukasolinga out pass yanga so jijja kuba abantu bangi Abannayuganda abali muno nga bafuna out pass ne batafuna. So you can osobola okubanga okikola bwotyo n'oyitiraawo. Pressure yeyongedde ddala kufa abantu abasula mu Deira abantu abasula mu downtown yonna gy'omanyi ng'erimu omunyigo mostly kiri nnyo Deira basalako Aliga basalako Fridge Mula basalako Salaludini mwina abeera ku buzimba oleko obuzimba bali mu Dubai omanyi obuzimba bayita M7
simanya step bakaita step by step bakabwe butyo basala ko buli kizimbe kyonna tulaba nga kiriko obuki obuyembe era tweko bannaffe abamu nga bava ne bagamba bandipoting nga simanye kye bandipotingira right place right like wrong place wrong time kitegeera bw'obeera mu kafunga kakyamu ku ssaawa enkyamu bagenda kukwata bakuzza e Kampala ne boona bo ine empapula nga zifaanana zitya ne boona bo ine empapula nga zifaanana zitya kasita onaaba ng'oli mu Dubai ng'otambulira mu kifo ekikyamu ku budde obukyamu bannange kati caution bana Uganda bena bali mu Dubai mwine efo entambula eri bweti bw'oba otambula ku kkubo ng'obudde bukutte nkusaba ekintu kimutambulira ku main bw'oba tosobodde funa taxi wanda unabango ina visa bajja kukwata tulina buno obushortcut bwaffe bwe tuyitamu bafuligi mula obwo noyita mu bukolido noyita okufaazi wansi noyita n'okubutalaalu eyo munda eyo bakuba ebatekayo ebiddo ojasanga abasajja nga bakuteeze oba ojja kugwa mu kikwekweto abasajja bapaakinga emmotoka nga tibaggyeko obutaala kasaba manya bamaze okukuba road block yabwe eweze nga basulako amataala buli muntu ali awo makkati bakwata mukwata bayita ebisajja nga byambadde nga bibangaali byambadde nga mwese biba bisudan sudan babeera bwe batyo baleeta ng'oli awo ng'oba abasajja babulijjo tobategeera olowooza bazzegula nga bakukwata ng'engwaleevu nga bakwata nga bana okumanya tebazannya bakwata nga bana ne bakusiba kibuli vidiyo muzirabye kibuli ne bakunyweza ne bakuteeka wansi ne bakusiba amagulu n'ebigere nga mayiti balina buno obuntu bwebasibisa abantu abeera Kampala manyi buno obuntu KCC bwesiba ku mulyango mubutegedde bo tebalina mpingo za kyuma obuntu ka KCC bwesiba ku miryango ku makufulu ate yagala oggulewo nga baagala kimu kasale ogwe mu fayiro bwebuntu basibisa gino emikono bakasiba boy ne bakusiba amagulu ne bakwebasa wansi bwotno banga tosobola kutambula kati saa zino kye baliko baagala sooka kiryalinga nsi yaabwe nti bo bagenda okebera mu system kuba buli muntu ayingira mu nsi muno olina document zoleka ku mulyango passport yo gyokozesa ng'oyingira so buli wolinywinga visa mu system eba ebalaga nti ono so and so alina passport waliwo bali mu overstay nga tamanyi nakyuliko bo mu mindset ebamanyi omuntu yena ali mu overstay ali mu kubonaabona talina kyalya abonaabona asumbuwa akuba abantu be babbi ng'ola pressure gye batadde ku baboggo bo ne visa tebakyabo era naffe bana Uganda mwakalabako akaliro nga katukute last time nti bagamba bana Uganda tebaddamu bawa visa because of ebizibu ebyaliwo kitegeera because of pressure yali ezze ne bagaana okuba nga batukola ki batuwa visa so essaawa tugezeeko okwerongoosa tugezeeko olongoosa empapula tugezeeko focusing tutereze erinnya kati saa zino recently abaala badde tebafuna visa nga visa amnesty etambula abaala bateekayo applications abezigaana nga nekyokola tebakimanyi these guys have decided ne babongera emyezi emeka ebiri kuba bagenza okukeberanga ennamba gye baali babaze bamuli bantu nga 6 nga balaba abantu nga 2 bokka balikoze ki bebaterezeza visa nga babatono banga oba abamu bafulumye nga abantu 2 abatera bakoze ekituufu nga abasinga nnamba enene temukola ki nga abasinga mulina process ziri mu pending babalaba mu mpapula abasajja bamanyi buli muntu bamanyi abamanyi be babaninga ti bano bali mu baani bano bali bwe bati naye bw'oba olina obusobozi tereza empapula bwe kiba kiyumba kye kikutaasa genda mu kiyumba osooka obeereyo ate so onaavaayo after oba olina ekiyumba kikola visa genda osooka obeereyo obeera ojja kudda kuba zino pressure y'amaanyi tosobola kutambula obunkenke bungi buli muntu yenna ng'olina bakyali bwe bobeera nabo banywa shisha mu nnyumba buli mukka gwonna lumu yonna efuluma omukka oba shisha oba ki ne bwana abasigala bajja soka bakwata bamanyi banyonyere tisigala buno busimanya bu ice ono gwenera bono mwala bwakozesa simanya nawe bagamba bwakozesa mnosho ono simanya makiri ono yagamba bafuuka mbu bamunya bwe yagamba abaali simanya tewalya weerangirira ko nga bwali omulwadde obuntu ng'obwo basalako sawa zino bakuyimiriza anytime abasajja bayimiriza taxi abasajja bayimiriza bus teeka eri bweti totambulira mu bukuubo bw'oba obudde bukutte sawa kasaziwera 2 ez'ekiro sigala ku main ate buli kakubo k'otuuka musooka okuba epiki sooka otuneyo ogambe
totambula fa tambula ng'otunula ate mpola ku main tambula ng'olaba maaso gy'olaga ababeera Kampala mu bimanyi by'okwebeereramu kafiimu azirimu tambula ng'okuba map kati olaba wano kuba singa tujja tupakuka n'oyingira ekkubo n'ogwa mu kidda abasajja nga bayimiridde oda tambula ng'okuba surveillance sooka n'okuba ebigere biri maaso n'osooka otunulatunula embeera eri mu kifo n'otambula bw'oba ogenda yingira mu buno obukubo obusimanya buno obuzimba obumanyi balina wano enguudo nnyingi obwo obukubo sooka obupimeepime kati wano mpitawo wano siyitawo Bana Uganda oba ofunye info ng'olina woolabye ekiddo soyo ku TikTok info ku TikTok etambula fast bano babere nga basobola okuba nga beebeereramu kati gazaako kuyambagana oba saa zino ffenna nze nange ayogera simu bajja beerawo enkya buli muntu yenna oba olina empapula oba tolina these guys bali yodde okuzza e Kampala kasita oba ng'oli mu kifo ekikyamu kukadde akakyamu sooke abanywi bataata bange abasimanya power horse simanya ab'obuyembe nja bassa basala nsooke muggalewo bajja kuzza e Kampala nga toli set akasente ko kaleke Dubai nga tokakedde nakatereeza omuntu era gikola onywa otya bannange n'otandika otamiira nga kitegeera nga atali ku mulamwa polisi enoonya mmwe polisi bagoberera batandise okukwata nabyaliga bayola abantu kuba liga abaana batundira ddala omwenge ku makubo awo bana ababangali bana batunda power horse obalaba nga bali mu bukuubo bakuta obukipa bubiri nga waliwo obukuta obukipa bubiri bwa mwenge babatambula bakola bwe bati busatu bubiri kale ng'ajja ng'abupikinga ng'atambula ng'ofuna omwenge otambula mpola ogutwala omaze okugula ogenda mu bed space y'abantu poliisi ajja kugoberera balina ebisajjasajja byambala nga babanga bibeera nti tebifaayo n'okyanoga okwata abasajja gwe kaini obavuzi obalese kazimbe bakasazeeko these people tebagenda mu kifo tebajja buli wamu bagenda ebamanyi nti waliwo ki kasazo n'abakyala bafe abatunda ennyama y'omubisambi tebakyaliyo ku Banias tebakyaliwo abeetunda kitegeera bano abaana abatunda ennyama y'omubisambi tebakyalina gwe batemerako kuba kati embeera eri tayiti ojja kuba leero ogenze kusala kuba oguza omusajja ogenza okuguza omusajja ng'omusajja gw'oguza kajama bakuteekeyo ogenda okudde ng'oli Kampala wavayo weewoze kubona nayogerako omwana omuwala yatugamba mbu okwetunda kulimu amajera bo tujja basanga nga beevuga buli muntu alina wano omulimu gwe gwakola kasita obanga omulimu gwe guli olina empapula zo kola ekituufu sawa zino ne bamama baffe abeetundira kuba omusooke muswamemu ababangayi temubasanyusa ojja kuguza akasajja oloze mbu ogenze katwala kaguza bakuteeke bakuvuge bakuze e Kampala mawulyako ekiboozi abanayuganda nga batera onyumya nti nno buli nnyonyi wano esituka ebaako ekifo abasajja batuufu buli nnyonyi esituka ng'eva mu UAE oba Sharjah oba simanya Abu Dhabi oba Dubai ennyonyi ebaako ebifo era bwe bakukwata bukwasi ne bagamba ono muteeka kwofuna wootuula boy bakuvugirawo ekiro kyennyini paka awiru nga bakutte saa mukagezi oba sawa nnyezi ekiro babbiri zigenda obeera 11 ng'oli Kampala ku free internet ng'okonectinga ng'otandika natuuse Kampala obulamu mu internet kati ni bwe kati Kampala bali ready okuba nga bavuga mwena abalina emukola ebikyamu musooke mukendeeze pressure muve ebintu by'okuba nga mukolagana n'abantu abakyamu mukolagana n'abantu abagenda batika mu mbeera egenda batika mu buzibu Bana Uganda twebeereremu empapula zaffe bali bazituma lwa nsonga twali tutandise okubeera violent twali tutandise okyankalanya abantu Dubai ekaaye sawa yonna bakuzaayo nga teweetegese weewola ssente era bakuzaayo gezaako Qatar gezaako Saudi gezaako Kuwait sinyangu yingiramu mandigenze Jordan neyo banawulira bomo bakati zakende so muganda wange bwe Dubai bwe kulema Dubai yegezesa buli muntu chance wadde nzibo yeba buli muntu chance bwe kulema Kuwait nzibo yingira oba ogenze Europe naawe tuba tukusindisa Europe bozi neche kiri Kampala munansonyiwa kano kaisa omwana guno omusawo gwa haji ono omwana omuwala enkumbi abadde azaaga atereka zaaki
omwana w'emyaka 14 oba otyo n'obwongo ogugamba nti kati kantereke kano nga tolina kyoyagala mu muntu oba nga omadde mwina posti mupanga ne maama we nagamba tereka enkumbi oba ng'ajja kyogenda kukwata enkumbi yo gyewakozesa nga muli ne haji kyogenda oli presenting eri ku poliisi ng'olowoozeza mbu DNA eyinza okufaanagana kuba mwana wo omwana gwe bakozeseza emirundi egisukka 4 nga muto afuna atya mindset ekwata enkumbi naga akagitereke ako kankubyemu wala newe gaba masuuka okuswala kuba uno taata yazze nwangu n'obyoza ne bwoba nga babikola emyaka maama waalize babikola emirundi egisukka 5 mukwate omusajja mubadde mwamutega abeere ng'amukozesa paka yemunamukwata kweguba giri mirundi gisukka 4 maama yamanya ddi kyenneebuuza ko maama aba yamanya mbudde abo maama yamanya ku mundi ogusembyeyo lwageze mu poliisi ate ng'omwana yateekadde enkumbi oba maama yakutega oyagale taata babeeko ne bebamuggyako emboozi etiisa emboozi nyingi bingi ebitambula mu ggwanga Uganda naye tulina kukola kijasi kwesabira owulira statement ngeezo nti omwana alina enkumbi bwe bujuzi obadde bubulayo haji kyeko omukazi yakutega omwana n'omulya oba ogamba mbwe omwana omuwala omutofe nali mu siniya oba fongo leeyogera ku nkumbi n'ogamba bakiki naye nga bw'okyogera abantu baseka abawala baba babimanyi kitegeera naye emyaka 14 13 ng'omanye enkumbi muganda wange si byangu naye kyonna kyekiri tujagezaako twongere tulabe amawulire gatambula bannayuganda bannange let us be cautious tugezeeko okuba nga twekuuma embeera si nnyangu tugezeeko okuba nga twewala ebintu ebigenda okuteeka mu buzibu tokkiriza kubeera mu kifo kikyamu ku budde bukyamu togenda mu kayembe mwabatambula n'emyenge ku migongo musooke muswamemu abaama ab'emmere nayogeddeko n'ajati tuleeterawo emmere yangemba abannayuganda mwe bennyini muli bambega mukwata obusajja ne mubaleeta ku nnyumba zaabwe ne mugamba yatambuza kino bannange omuntu yajja kutambuza bulamu empapula ze zoonoonese ali mu kaliwali lwaki omwesibako bwe muba kuwasa tunaalya ku matooke abo batuleetera ku matooke batuleetera ku binyeebwa ne tuya ku binyeebwa lw'abo bantu ne tuya ku mmere y'ewaka mwe mukwata poliisi mugireeta n'ebakwata mwefula abakolera mbosema mukwata oyo munnayuganda muno gw'owaayo kitegeera omuntu gw'otaleeta wano takulinako buzibu toyombye naye kyakola tekitamenye etteeka mbu oba alina akubye muntu oba alina kyakoze muleka ayiye obulamu kasaba nga takuhamiize tokwata poliisi kubona udde mwe benyini bannayuganda ate mwe bambega mwe abakwata poliisi ne mugiyita ku buzimbe ne mukwata ne mulagayo ab'emmere simanyi otalina biki ebyo mwana olwo ntuyowuliza noga kati bannange nzajja tyange munange wana ade njagala kawunga sawa nga 5 awo ne mga ajati kirya ku madala ndi wano njagala ku mmere mwale nangamba nti mune abannayuganda tubatya ekiro bannayuganda akuyita kumba ali ne poliisi bana abasajja ne boona abaana naye bajja kukwata ne boona efula mbu obaagala nnyo tabalina kye bakwagaza bakukozesa kuzza bannayuganda bannu waka bakulinda ewaka oba teri byekweko jalooza mbu gw'olimbega nnyo tebajja kukuwa visa lwekyo kyo nkikubula tojja nafuuka wa poliisi oyise bateekamu basajja beeno waggulu mu Southern oba mu Northern waggulu wa Uganda basajja bawa empapula benzo okugamba kati ababeere mu poliisi naye gwe bulaaka banno waayo babwereere muve ku bannammwe temuloopaloopa bitabakwatako maybe ng'oli mu kabedi space nga mulamu omuntu akola ebikyamu mumweggyeko yene saamu mugambe tetwagala wano mwenge bw'aba alemeddeko mu mukasuke wabweru balandira odi mwenna don't cause for others problems fena tuli mu luumu nga tumanyi tulinamu abantu betumanyi nti kati ono talina mpapula ono waali ali mu kaliwali tumwagala abeere wasobola survivinga alabire famire ye alabire baganda be alabirire maama we bw'olabanga waliwo ajja akola ebintu ebiririgo tobola ffe abamu mu
tetukiri kino nkibabuulira sisobola beera mu bed space ng'erimu ababoggo so tetukkiriza na kupangisa n'ababoggo mulo abagenda otulopa mu tulopa eba mwagala bakazi baba bababa mu munatusonyi nefe tetubeera mu bed space erimu I personally n'abantu betubeera nabo tetubeera mu bed space erimu baboggo kuba ekisooka balina obusungu buli waggulu omuntu yenna agenda okutabuka aleete poliisi mwewale kola ekiyumba kyo teekawo amateeka abantu bamanye amateeka kwe batambulira tetunywa mwenge tetwagala omuntu wa mwenge muno totamiirira muno toyagala mukazi wa muno mwabava katanda nova waggulu nokkirira katanda kamuno ng'agenze kukola tulina obaamu n'akatiibwa era tukusangira ng'oli mbya kisiru tooka apa weewe mulina okuba nga mubeera mu bed space zino nga respectinga ekya noise apologies kuba waliwo ekiseera eddoboozi we liyitamu ekiro si liri eddala eryo ly'abaana abonoonefu olwo emunyima ennyo abantu nga bagala kweba nti apologies naye bwe bali mu bed space nga making sure buli muntu gobeera naye mu respectinga twekuume ffenna safety tubeera mu bed space nga temuli kintu kya muntu kigenda bula mubeera mu bed space nga mulinga baluganda toyetera banno miwunyo polisi bwejje webegoba sooka oyitewo ogende walala sooka ogende oba wa gwamanyi kuba sijja kugamba kifo kuba naye wali ababeerayo oba polisi egoba toleeta polisi kuba abasajja batusalako ko nenga gwe banoonya muntu omu nefaana ne batusalako ne bayinga teri atame teyafuluma faana ne batuza mu nsonda bano abasajja bali so tekiniko era bakwata abantu bayo kuki ku jju yaabwe nga bakwetaazi baba bakwagala ne bwekweka maya bajja bakuwondera paka ne bakutuukako kati muganda wange abantu b'obeera nabo bawonye ennaku bawonye obazze kampala nga tebeetegese baleke balabirira abaana baabwe basobole okuleba balibe famire zaabwe tozza muntu kampala nga tali ready lwakuba gwe olina mindset yo olina byoyagala oyagala nnyumirwa kitegeera nyumirwa nga tolumirwa balala nyumirwa nga respectinga peace y'abanno ekintu kyonna ng'olaba kirimu obuzibu sooka okireke fonnaawo basajja batutadde batongedde emyezi 2 naye bakwata buli kiramu bw'otambula ebitategeregeka muganda wange ojja zuuka ng'oli ne maama wo kampala ng'obakubira kukima so the good news is we have more 2 months for amnesty bad news is pressure yeyongedde bakwata buli omu batutadde ate nga yebatukwata kuba bakimanyi waliwo abatagala kwesa advantage eno so they are going to be survivinga emyezi 2 well and good ate surviving problem baba wadde mutereze nga ate babakwata baba kamese kutega kamese tibajiwako okulya kamasuka kukwata gwe olina okubanga buli kyokola kikola speed tegeeza omwaka ogujja boy kuyera buyezi kati kano kankutereko baganda bange abaganda bange abakola freelance visa oba akoze freelance visa understanding ekintu kimu eyo si freelance Dubai gyemanyi era oba oyogera polisi ekuyimiriza toyogeranga nobaganda na freelance visa kuba omuntu wa freelance visa ina level gyaliko either oba ne academic documents z'amaanyi oba oyinamu ku maje oba oyina business ey'amaanyi oba independent oba w'amaanyi visa ya freelance eba y'amaanyi ono Dubai si buli omu gwe tosobola gifuna gwe kirina tosobola gifuna gwe sales person si ya buli omu yabali abasajja ab'amaanyi abakola business zaabwe nga bolaba abasajja bava Europe fe abadduka tusooke tulindeko eno gye bakuwa employment ng'omuntu yenna bafuna visa mu faneeke nga bonaafuna visa mu kampani eyo n'okuba yalinga faneeke simanya biki babe muzimanyi kitegeera naye bakuwanga mwabona aba n'omulimu ng'oli kirina kampani yo neekuta negamba genda omulimu guweddewo genda we onoonye omulimu naye ne bakata kansolinga visa yo oba employee wa kampani eyo bakuwa visa eyo nga employee naye nga togenda bakolera naye ng'olinga employee waabwe ne bakuwa NOC letter of no obligation nti ono asobola okukolera kampani yonna gy'ayagala tetuminaako buzibu baguzanga kife ne baguzanga olaba nti kampani nekuguza naye nga togenda gikolera nekuteeka ku visa yaayo oba ku visa ya kampani having ndowooza kikiri best way explain nti oba ne visa oba ku visa ya kampani era we bakuyimiriza bapoliisi mwene embeera eri tight bweti notandika gamba ndi ku freelance mugana ngu siranyi funa information eno ogikozese bulungi
bakukwata ne bakuza e Kampala bagambe we bakuwa Emirates somako oli ki nti guno mulimu gwenkola sales person company ki eriko gy'obagamba era berange oba bakuwadde Emirates eyo somako nnyo ye company gy'okolera bwe bakuyimiriza obagamba nkolera company eno nkola bwenti nkola kino ne kino bwe kityo bwe kiri tobeera onolowooza nti oli wa freelance otambula ovimba nze nina freelance ne bananyumiza Bannayuganda mubyogera nnyo oli ku employment visa toli ku freelance visa. Those two things are different. Look on your Emirates side, manya where you belong. Ndi wa company so and so omunu ga ne guno esangibwa wano ne wano ye buno bu company bugula bu quotas kwa wano bugula ka company bofuna license ya ka company bakuwa ebifo byosolo kwembulengira mu abantu so bo bagula portion aba bagula quota bazita naga nti kala gudo company y'abalongosa y'abakirina ne bamuwa abantu mukaaga nti asooka ninga abantu paka ku mukaaga ebyo n'ebifo n'atunda bitunde nga freelance n'abahayalinga ninga company teriyo n'abakuumirawo n'akwemployinga nga tabakozesamu abamanyi ye n'abanga alina license kati gwe Munnayuganda ali eyo watch what you say, watch what you talk. Batunete tunuli ID ogisomeko manyi owo byongedde njabe bazaba nange abatambula na Dubai Eye Uganda tambuza video abantu bafune information subscribinga likinga yamanya batempo ku Dubai Eye Uganda icon mujiraba akazimba kwa kako abe Kampala Burj Khalifa behind the scenes ninga mwebale nnyo kubanga mutambudde naffe paka wano tuse atamala kwa video tamanya kitubebaziza tubina bachali bange bonna abatu following aba liking abatambuza video za fine ntu bachali bange abala familia mwe kubanga mutadeo support bachali bange aba bitugenda mu Dubai betukola betuya betupambana nabona batola chance ne mu comment nga muntu wa ku magezi tutola twebaza nnyo tusima nnyo bachali bange abekatwawo Anyike Thomas Sibyo Sechide Lamirezi Dennis Mutwe Sheikh Mustazo mwenna betubira nabe Katoshi King Jafari mwenna Kanji mwenna abana bala family Sheikh Enure naga Chalenga mwenna dota mama papa mwenna betubira nabo buli bakabinyo mwele kubanga mukuminga unity mu nyumba yafa wetubeera nemufula Dubai nungi mbali no bebazamu yes ngasagala mu event DXB Winter Fest December mu December nga musango Munnayuganda beera ngoguze ticket atosobola obeerayo nemba jukiza ati November non stop oba action non stop packed tigonomezi guli packed nga mwenda tugenda kuba na Sidiki Vocals agenda kuba abera ku Venom Club oba Venom American Club wali ku 9 Hotel atakedwa ram events muberenga mu supportinga era ne nomala owa Happy Boys agenda kuba leta omusajja Grenade official najja kuba tusalako ngale ategekedwa DJ Blocklin Baxter berenga musalako berenga mu supportinga Bannayuganda bali mu Dubai ngino nyimirweko it's a good feeling last time wizo yaliwo abasinga abajja abatono mwanyumirwa because it's a good feeling okubanga okola nnyo omimbi najja nobera yoko so abatabere busy muje mu